lwaki abantu basuubira nti obulimi mulimu gwa kukaddiiramu? Nze ngumazeemu emyaka 15 newulira sinnabakaddiwa nkyeyongera bweyongezi mu maaso. One investment after the other, one investment after the other. Natandikira ku bisinga obuwanvu. Nasooka kusimba miti gya pine nensimba eke ezasukka mu 10 eza pine. Kuba mumanyi pine wa myaka 25 n'okweyongerayo. Nendooka nnumba ebintu ebirala, nennumba emmere. Nze lumu nasimba ensuku z'amatooke nga nina ensuku 9 era nga nkungula fuso z'amatooke 2 every fortnight, buli naku 14. Fuso nnamba nga bazitika nga bwe bazitika embalala bwe bazitikanga wano. Nange era nga bajja ne bambuuza nange olulimi ne ndutafuta. Eryo lya mmeka 2 n'ekichweka, lino lya mmeka 3 n'ekichweka. Nga banana bacteria wilt eriye bali bubi. Nga nasimba emmwanyi eka nenzisussa mu 7. Nime emmwanyi nga nkimanyi nti nno Omuganda atambula n'emmwanyi, emmwanyi n'enzirima. Emmwanyi ekituufu muwala wawe kumbalira kasuration n'abazibba nga bazinoga nga bawoza eyo Kakiika takyagala. Kyekyantabula ku mmwanyi. Nga nasimba emiti. Nze nina ebibira. At the peak nalinako ebibira 21. 21. Kati nina 11. Ngaze nsimbye emiti olubeerera kibira ku kibira, kibira ku kibira, sala kino zaawo kino, sala kino zaawo kino, sala kino zaawo kino. Bibira. Era it is my mainstay. Mu 2014 nembeera recognized I was the best agroforestry farmer in Uganda. Ku gundi harvest money neyo eya Netherlands fair. Era ne batukwasa certificate yaffe Honorable Victoria n'abakungu. Ne batukwasa certificate yaffe mu agroforestry. Naye ne neeyongerayo olubeerera neeyongerayo.